Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nga basahaba bamuwogerako bagamba nti kana islamuhu fathan, obusiramu bwa Umaru bwali buwanguzi. Umaru okusiramuka bwali buwanguzi. Wa hijratuhu nasran, ate okusenguka kwe okuva Makka agende Madina yali nusura. Ate n'obufuzi bwe obukulembeze bwe imaratuhu, obukulembeze bwe kanat rahma, kwali kusaasira. Ensonga ezo zonna alfathu annasru arrahma zakunganira mu bulamu bwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, n'ateeka ettafaali ddene ku busiraamu. Nga bwe twakiraba omulundi oguwedde, obusiraamu ne bugaziwa ne butuuka ne mu Afrika, ne butuuka mu bazungu, ne butuuka buli wantu mulembe gwa Umaru ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Akati gwe Sseruganda atuwuliriza, awo oba otandiikira naawe obutuuse ku bakuliraanye. Bw'abanga sahaba Umaru radiyallahu anhu yabutuusa e Tunisia, n'abutuusa e Misiri, n'abutuusa e Morocco, n'abutuusa e Libya, ne bukkirira ne butuuka e Sudaani, ne bujja ne butuuka e Zanzibar. Kati nawe n'obusanga, naawe tandikiraawo, teweebaka. Leka kubeera mu nnyumba ng'olinamu abantu b'osaana okugaa nti musiramuke, naye nakyo nga kikukwasa ensonyi. Mu kika kyo olinamu abantu b'osobola okugamba nti musiramuke, nakyo nga kikukwasa ensonyi. La sahaba oyo Umaru radiyallahu anhu nabagamba omulundi oguwedde, bwe yali agenda okuggulawo Yerusaalemi, Qudus, Baitul Maqdis, ng'agenda okugiggulawo bamuwe ebisumuluzo, ayina ekigambo kye yayogera, era ekigambo ekyo kyasigala mu bitabo byonna ebiwandiika ebyafaayo by'obusiraamu. Umaru yagamba, nahnu qawmun, ffe tuli gurupu y'abantu, tuli kibinja ky'abantu, a'azzana Allahu bil Islam, Allah yatuwa amaanyi n'atuwa ekitiibwa ku lwa busiraamu. Wa mata au wa mahma btaghayna al-izzata min ghayri al-islami adhallana Allah. Naye bwe tunaanoonya ekitiibwa, bwe tunaanoonya amaanyi nga tugajja bweru wa busiraamu, Allah agenda kutukkakkanya. Omuntu ebbanga ly'anaamalanga musiraamu naye nga teyeewulira kitiibwa ky'ayina olw'okubeera omusiraamu, ng'akyegomba okugenda ewa pasita gundi akifune, ng'akyegomba okugenda ewa bishop gundi akireete, ng'akyegomba okugenda mu kyaki bwete akireete, adhallahu Allah, Allah agenda kumufuula okubeera owa wansi. Ekigambo kya Umaru ibn al-Khattab kyakola omulimu munene, tukyakitambulirako naffe mu bitabo byaffe bye tusobodde okuwandiikako ne tukissaamu. Ekigambo ekyo abasiraamu balina okubeera nga bakitegeera, bamanye nti Allahu azza wa jalla bihadha ad-din a'azzana. Allah jalla jalaaluhu olw'eddiini eno ey'obusiraamu yatuwa amaanyi. Era amaanyi ge tulina buli ge tulinawo konna ka busiraamu, era amaanyi tweyongera okugafuna mu busiraamu. Naye bwe tunaakyuka ntusuubira amaanyi okugajja ewalala, Allah jalla jalaaluhu agenda kutusangula tubeere nga abatabeererangawooko ddala. Basseruganda ne bannanganda abatuwuliriza, sahaba Umaru bwe tubanga tweyongedde kumwogerako, tusobola okubeera nga tumala omwaka mulamba nga twogerako Umaru. Naye olw'okubeera ntuba n'ebyokukwasaganya bingi, mujja kukkiriza leero tukomekkereze Umar, tusobole okubeera nga ate tulaba abalala abajja oluvannyuma lwe.
awamu n'okubeera nga Umaru yali musajja mwenkanya, yali musajja wa kisa, yali musajja mulungi, naye waaliwo abaali balaba byonna byakolera abantu n'obwesige bw'alina mu Allah, mulimu abaali balaba nga Umaru mubi. N'okusingira ddala abantu abaali bawangaala nga babasinza bafuna ssente mu bukyamu, abantu abavunnamira, abantu abo obusiraamu bamala okugaziwa ne butwala ebitundu byabwe, baalabira ddala nga Umaru yali threat, era nga naye kiyabakola nga balina okukimukola, nga balina okukimusasula, era Umaru baakimusasula. Umaru tiyafa lumbe, Umaru battamutte, tebaamutira mu jihaadi nti oba yali ali mu jihaadi alwana. Umaru baamufumita ali mu swala asaaza, omusajja oba omuvubuka najja n'amukuba ebiso ebyasooka mu kimu, Umaru n'agwa n'abuliidinga nnyo. Okubuliidinga okwo ne kuviirako Umaru okubeera nga yassa ogw'enkomerero. Ono mu kumukuba Umaru yali tiyenyeenya oba? Abasajja abo baali bategeera nnyo Allah, era ng'oli bw'aba ayingira mu swala ayingira yenna. Va ku ffe obeera mu swala naye ng'osobola okubala sente ziri mu dduuka lyo, osobola okumanya bw'obanja, osobola okumanya abaakusuubizza, osobola okumanya abaakugambye nti banakkubira. Ate abaffe tulina akajanjo naaswikinga off naye nga amaze okulaba ani akubye. Era lumu waliwo eyeerabira n'aga nti ndi muswala nja kukubira. Tekyali wala nnyo, mu mbaale wala wennyini yeerabira, essimu yavuga n'agijjayo n'atunulako n'aga ndi muswala nja kukubira. Yali asaala dhuhuri, yali asaala dhuhuri, era bw'amala okukyogera n'aga subhanallah, n'ata emikono n'addamu n'agireeta bupya. Abasajja bali bayingiranga mu swala nga bayingira bonna, tewali kibatewaanya. Waliwo omuvubuka baali bamuyita Fairuz. Omuvubuka oyo Fairuz baamutuuma erinnya Abu Lu'lu al-Fairuz. Omusajja oyo Fairuz teyali musiraamu, yali musajja mukristaayo. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yafulumyayo etteeka nga atali musiraamu tokkirizibwa kuyingira Makka na Madiina. Nga bwe kiri kati, kasa nobeera nga toli musiraamu tokkirizibwa kuyingira Makka ne Madiina. Era kasa ne bakusanga musango, era bw'mbanga muva e Jidda mugenda e Makka, waliwo ogupande ogunene ogugamba nti non-Muslims not allowed beyond. Era bw'oba oyingira ne Madiina era ogupande ogulaba, non-Muslims, ebibuga ebirala tebirina buzibu, naye Makka ne Madiina ebyo ebibuga ebibiri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabigaanamu atali musiraamu okubiyingira. Niwankubadde ng'essaawa eno ebintu byakyuka, tulina bakadaama abali mu Madiina, naye nga baana baffe abamu baawano si basiraamu. Waliwo akawala akatuvuma ennyo kali Madiina, ke bayita Zoto, kali Madiina naye nga si kasiraamu, yadde nga bakayita Zahara. N'olwekyo Fairuz yali awangalira walala mu Iraq, Kufa. Kaakati Kufa waliyo gavana waayo gwe baleeta Mughira, mutabani wa Shu'ba. Kati Mughira oyo omuvubuka ono Fairuz
yali yasoma ebintu ebiwerako nga Allah yamuwa obusobozi nga asobola okubajja, asobola okuweesa, byonna ebiri mu ati oyo Fairuzi nga mulungi mu byo. Kaakati Mughira gavana we Kufa mu Iraq n'awandiikira Amirul Mu'minin Umar nga amusaba akkirize Fairuzi amukkiriza okuyingira mu Madina, ayingire akole ebintu byebyo, abasiraamu bamuganyulwemu, kubanga agenda baba agenda kubajja ebyokutuulako, agenda kubajja entebe, abajja emmeeza, agenda bakolera binika, ebikopo, amasowaani, ebitala, ebyambe n'ebirala. Naga nti omuntu oyo Fairuzi muleka ayingire. Omar nakkiriza Fairuzi n'ayingira mu Madina, n'atandika okukola emirimu gye. Kati Mughira n'amussaako omusolo gwali munene, nga buli mwezi ayagala asasula dirhamu 100 buli mwezi oba 100. Kati Fairuzi n'agenda ewa Umar n'amugamba, mukama wange, omusolo gwe banzijako musolo mungi. Kati Umaru kyeva amugamba nti naye emirimu gy'okola mingi, omusolo ogwo gwe gujja mu mirimu gy'okola. Fairuzi n'anyiiga. Fairuzi bw'anyiiga nadda mu kulowooza ku pulaani B. Kigambibwa nti Fairuzi yagamba nti Umaru ngenda mukolera ekiso kye banaalwawo nga bakyogerako ebiseera byonna, era yakimukolera. Fairuzi yakola ekiso kye bw'atyo. Kakati Umaru yalina abasajja be, ng'essola bwe yatuuka buli layini kuliko omusajja we akola omulimu gw'okutereeza layini. Ne batereeza layini, bwe baamaliriza okutereeza layini, Allahu akbar, ne bafunya emikono. Fairuzi najja napenetratinga n'ayingira paka ku layini yasooka mu maaso, n'agiyitamu, n'agenda mu maaso awali Umaru, n'amufumita ebiso 4 oba 5. Umaru n'agwa. Umaru bw'agwa n'agamba nti Abdurrahmani saaza abantu, Abdurrahman ibn Auf saaza abantu, n'asigala awo, essola n'egenda mu maaso. Obwe busiraamu obwo. Fairuzi bw'afumita Umaru. Yes. Umaru yasazaamu swala okuba nduulu. Yagwa wali n'adda ku mabbali n'agamba Abdurrahman, n'agamba nti salli binnas. We yali atuuse wennyini, Abdurrahman we yatandiikira. Ne basaala esswala n'eggwa. Okuggyako nti waaliwo akacyankalano, naye tekaalobera swala kgenda mu maaso. Akacyankalano akaaliwo, Fairuzi amala okufumita omukulembeze, akyuka adduke, bamwaŋŋanga, atandika okulwana n'abantu. Era yafumita abantu 16. Bw'afumita abantu 16, okusinziira ku bawandiisi b'ebitabo, abantu 9 ne bafa. Kakati bw'alabanga kati bamukutte bagenda mukwata, kati waliwo enjogera ya mirundi 2. Emu egamba nti yeefumita ne yetta oyo Fairuzi. Enjogera endala egamba nti baamukwata, era be bamukwata kubanga Umaru yali agambye nti mukwate omuntu anfumise, naye mwena aba nfudde
naye mumutte qisaasan, naye mumutte, kubanga omuntu bwatta omuntu naye bamutta. Kati riwaya ey'okubiri egamba nti bamutta busi haddan, nga kibonerezo lwakutta bantu. Ala kulli hal, Umaru bwatu bwe yafumitibwa ne bamusula ne bamuzza mu makaage, kubanga tegaali wala nyeera. Bamuzza mu makaage, bulidde nga yali y'amaanyi. Omusajja oyo ow'amaanyi yalwana entalo zonna ez'Obusiraamu. Obusiraamu ne butambula, Obusiraamu ne bugaziwa. Umaru nassa omukka gwe ogw'enkomerero. Naye bwe yali nga tanaakussa omukka gwa nkomerero, yasooka kulaba nti obukulembeze ayagala umma esigale ng'etambula. N'ayita abasajja Allah be yasiima n'abawejjana nga bakyali balamu. Omwali Uthman ibn Affan, omwali Ali ibn Abi Talib, omwali Saad ibn Abi Waqas, omwali ne Talha. Naye Talha yali afulumyemuuko. Bano bo Ali, Uthmani, abo bo baaliwo. N'abagamba nti nze Allah mwangerera ninfa, mufune omukulembeze agenda okutwala umma mu maaso, naye mulindako Talha. Talha bw'anaaba nga tazze ng'akeereye, mmwe abaliwo mukikwasaganye mulonde omukulembeze. Kugamba Umaru teyassaawo linnya nti nze obukulembeze mbulekedde gundi aba abutwala, la, teyassaawo linnya, wabula yalonda bantu ahlu shura bennyini beerondemu ani anaabeera amirul muminin nga Umaru amaze okubeera nga afa. Umaru bw'amala okukola enteekateeka ezo, yagenda abakuutira abalaamira, n'agamba Ali ibn Abi Talib, namugamba nti Ali, mutambuze umma etambule, abantu balibega nti ba Banu Hashim be baavaako obuzibu. N'agamba Uthman, mutambuze umma eno etambule, buli omu yagendanga ayogera ku ssiga mwava, baleme kugamba nti gundi yavuddeko umma okubeera nga ezikirira. Era bwe yamala n'abagamba naye usiikum bil ansari, mbakuutira abantu b'e Madiina, tembalekanga. Kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali yamala dde okulamula n'agamba nti obukulembeze bw'abantu bw'aba muhajirin, naye obwa minisita bw'aba ansari. Omar addamu abagamba nti abantu ba ansari mubayise bulungi, kubanga abantu abo baatubirawo omugongo, baatuwa ekyokulya, ne batuwa ebyokwambala, ne batuwa buli kimu. Abantu abo tubakuutira okubayisa obulungi. Bwe yamala n'agamba nti Allah mwanaaba nzije mu duniya, mugende munsabire Aisha radiyallahu anha, maama waffe, akkirize banziika awo okumpi ne Abubakar Siddiq. Naye mwanaaba aganye, munziike fi maqabiri al-muslimin, mulimbo mu Baqiya omuziika abasiraamu abasigadde. Umaru n'afa. Umaru bw'afa, bwe bagenda okusaba Aisha radiyallahu anha, Aisha nakkiriza, ne basula mayiti ya amirul muminin Umar, ne bagitwala mu kisenge kya Aisha, era ne bamuziika okuliraana mukwano gwe nfanfe Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Bwekityo ekisenge kya Aisha ne kibeeramu Nabbi sallallahu alayhi wasallam, ne kibeeramu Abubakari, era ne kibeeramu ne Umar. Obusiraamu bwafuna ekiyongobero, newankubadde nga abantu abayingira mu busiraamu nga babuyingiramu ku lwakwekweka, baali mu kujaguza. Bagata oyo omusajja okuva lwafudde tumuwonye, naye nga abantu bonna baali obunakufu obwo bw'amaanyi
naye nga omusajja oyo Umaru radiyallahu anhu agenda okugamba nti mu duniya avaamu, yali amaze okuteekateeka ekyetaagisa, ng'obukulembeze amaze obupanga mu mpanga ey'omulembe ddala. Kino kirina kutambula bwe kiti, kirina kutambula bwe kiti, kirina kutambula bwe kiti. Era omuntu yajja oluvannyuma lwe gwe baalonda Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, ye yadda mu bigere bya Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu okubeera nga naye abeera amirul muminin, asobole okubeera nga atambuza obusiraamu. Bw'atyo omusajja oyo Umaru n'afa n'aziikibwa e Madiina. Mu bakhulafa'u rashidin, abasigira abalongoofu, Nabbi sallallahu alayhi wasallam bye yatugamba nti mubeekwatireko ddala, mubalume n'amannya amagego, temubata. Abamanyi baga nti bali bana: Abubakar, Umar, Uthman, Ali. Abantu abo abana eyabasinga okufuga ekiseera ekiwanvu yali Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu. Obusiraamu ne bugaziwa, embeera n'etereera ku mulembe gwa Umaru radiyallahu anhu. Njagala okubeera nga ntegeeza abantu abatuwuliza mwenna nti Umaru radiyallahu anhu niwankubadde nga yali musajja omukambwe era omugonvu, naye yayina famire, yayina amaka, era mu kufa yayina abakyala be bana, yayina abakyala bana, era nga mu bakyala abo abana mwalimu gwe yali yasembayo okuwasa, yali muwala wa Aisha, yali muwala wa Fatima radiyallahu anhu. Baali bamuyita Ummu Kulthum. Ummu Kulthum yali muwala wa Ali ibn Abi Talib, ye mukyala gwe yasembayo okuwasa. Naye ng'era mu kusooka yali ayogereza Ummu Kulthum oba Abubakari. Abantu bano bonna balina Ummu Kulthum. Abubakari yalina Ummu Kulthum, ne Ali naye yalina Ummu Kulthum. Yayagala Ummu Kulthum owa Abubakari naye yali akyali muto nnyo. Akati oyo ne bamuleka, kakati n'alyoka ne bamugata Ummu Kulthum owa Ali waali. Oyo bwe yamwogereza Ummu Kulthum n'akkiriza. Bw'akkiriza n'abeera omukyala owokuna era ye yasembayo. So Umaru yalina abakyala bana, tiyasuukako mu bana. Kuba Nabbi sallallahu alayhi wasallam ye yekke yalina ekyenjawulo nga ye Allah yamukkiriza okusukka mu bana, naye Umaru yalina abakyala be bana. Yalina abaana 13. Yalina abaana 13. Ate abaana yabatuuma amannya agamu nga gafaanagana, kubanga yalina Abdallah lyali limu, n'aba ne Hafsa lyali limu, n'aba ne Bazaidi babiri. Yalina Zaidul Kabir ne Zaidu Saghir. Najja aba ne Abdurrahman, abo baali basatu. Yalina Abdurrahman al-Kabir ne Abdurrahman al-Awsat ne Abdurrahman al-Asghar. Then n'aba ne Iyad, then n'aloka aba ne Zainab, n'aba ne Ruqayya, n'aba ne Fatima. Kumpi amannya g'abaana ba Nabbi Umar yalinga agenda okuddamu agatuume. Simanyi lwaki bakyagala bwe batyo, naye nga kyandibadde kirungi ng'ozadde omwana n'omutuuma amannya g'abantu abaalinga balungi, kubanga oluusi omusaayi gusobola okulondoola. Omwana n'omutuuma erinnya nga lya muntu hafidhul Qur'an, n'omutuuma erinnya nga lya muntu yali musajja mugabi, naye ojja kutuuma omwana erinnya nga gw'otuuma yali mukubi wa kadodi, onaagenda okugira bwoti nga n'omwana naye mukubi wa bikonde, onaagenda okulaba ng'omwana wo naye engoomi azitwalira ddala. N'olwekyo kati okutuuma amannya tubeere beegendereza, kubanga osobola okutuuma omwana ekintu ne kimulondoola. So Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu bw'atyo bwe yafa, famire n'esigalawo, naye nga mu bitabo history w'Obusiraamu tugenda kusigalawo nga Umaru tumujjukira
mpaka lwe tunaavaawo n'aba najja nabo basigadde nga bamujjukira. Kyenjagala okubeera nti nyongerawo kyembadde ndese emabega. Omusajja oyo oba omuvubuka oyo Fairuz eyatta Umaru. Fairuz kigambibwa nti baamuziika Madiina. Abamu ne bagamba nti omulambo gwe Madiina baagulonawo ne bagutwala mu Iran, akatundu ke bayita Kashan kiri mu Iran. Era ne bazimba kubba ennene, kizimbe ekiriko entana bagizimbako omuzimbo, basako kubba ennene Fairuz. Era ne bafuula entaana ya Fairuz abantu okugenda nga bagirambula. Lwaki? Yabattira omubi. Kubanga Umaru mu Bashia mubi nnyo, alinga embwa, abamu bamuyita mbizzi. Kaakati Fairuz kwe kumuteeka mu madaala ago kubanga alina omulimu gwe yabakolera. Naye nga abawandiisi abamu bagamba nti gondi entaana ya Fairuz mu Irani teriiyo, wabula mu Irani bazimba buzimbi kizimbe ne babeera nga abagaa nti entaana ya Fairuz eri omwo abantu basobole okulambula. Naye waliwo olukuŋŋaana lw'abakulembeze olwali mu Dawha mu Qatar nga baagala dialogue wakati w'amadiini. Kati dialogue oyo naba nga tiyasobola kutekinga place nga abantu bagamba nedda ffe sujja kutula ne Iran ng'ewuwe omuntu eyatta Umaru ewuwe muzira. Era kigambibwa nti Ayatullah Khomeini yasazaamu ekintu ekyo n'awaali egambibwa nti ntaana ya Fairuz ne baddemu olukingawo. Wallahu a'lam. Naye nga bwe batyo bagamba. Nolwekyo Umaru tumutunuulira ng'eyali omukulembeze, ng'eyali omusajja ow'amaanyi. Era ntugamba nti bw'obanga oli mukulembeze mukoppe. Bw'obeera imaamu koppa obukulembeze bwa Umaru, ogenda kubeera omukulembeze omulungi. Bw'obeera sheekhe w'ettwale koppa Umaru, ogenda kubeera omukulembeze omulungi. Bw'obanga oli chairman LC1 Umaru mukoppe, ogenda kubeera omukulembeze omulungi. Bw'obanga oli sekatwale, ekifo kyonna ky'obeera oli mukasero obeera mukulembeze koppa Umaru, kubanga Umaru engeri gye yatambuzaamu obukulembeze, omuntu omulala yenna singa abanga bwatyo bw'atambuza obukulembeze, obukulembeze obujjudde amazima, obukulembeze obujjudde okulumirwa, n'otambula gwe omukulembeze w'ensi yonna n'ogenda ng'olambula abanaku, osobole okumanya obwetaavu bwabwe. Abantu beebaka n'ogenda nga gwe obeera omu kubatambula okukola security ku bantu bo nga beebaka. So gwe n'otabeera omu kubabeera mu nnyumba abantu ne bakukuuma ggwe, naye nga gwe obeera wabweru otambula gwakuuma abalala. So Umaru yali musajja wa njawulo nnyo, era omuntu bw'abeera omukulembeze n'atambulira ku bukulembeze bwa Umaru abeera akoze ekiriyo. Y'ensonga lwaki olaba nti abakulembeze abajja oluvannyuma mwalimu omukulembeze gwe baali bayita Umar ibn Abdul Aziz. Omusajja oyo kigambibwa nti obukulembeze bwe bwalinga bwolaba obwa Umaru ddala. Wano omusajja baamuyitanga Harun al-Rashid. Oyo naye obukulembeze bwe bagamba nti bwali busemberera okufaanaganako obwa Umaru, kubanga naye yafuga ensi nejjulamu emirembe n'omalako omwezi nga teri muntu gwe basse.
n'omalako omwaka teri muntu gwe basse abantu nga buli omu ali mu mirembe gye. Zakatul mal, abantu baatoola zakatul mal, tayimu n'etuuka Omaru n'abakkiriza nti abali eyo mugigabire eyo, kubanga etteeka lya zaka bagikuŋŋaanyiza wano omukulembeze n'agigaba. Naye tayimu yatuuka mu Madiina nga tewaliwe bateeka zakatul mal, n'abakkiriza abali eyo mugigabire eyo, n'abali eyo mugigabire eyo, n'abali eyo temuleeta mugabire eyo. Era ebitabo bigamba nti abantu baatukanga n'okuleeta zakatul mal, amini omuntu aba ne zakatul mal neyeetooloola anoonye omuntu gw'anaagiwa, naye nga buli omu alina ssente, nga buli omu mugagga. Nolwekyo baseruganda b'ebitiibwa, njagala mukkirize Omaru tumukomekkereze awo olw'okusala olunaddirira, tulyoke tutandike Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa barakallahu fikum. Wafikum barakallahu. Njagala Rolex mpaayemu naawe mpaayemu. Tuli energy tukuletedde gas omulungi osika chipusi chapati mberenge oba oli wa hotel usanga ekyengera opposite ku Lukadde ku Masaka Road. Essimu 0753955994 oba 0756331454. Save Tuli energy is your answer. Islamic Media. Islamic Media.